Ku Projan Media TV nga kwokyali yonna gy'osinzirira Lubowa Silivia, tuyina Farida Nakandi, tuyina Sophie Kasasa, tuyina Ronashi, tuyina Fiona Natukunda, tuyina Irene Zalwango, tuyina Trap Drip, tuyina Best Drips NCC. Yonna gye musinziira okubanga mubeera ku Projan Media TV. Tugamba ekyo kye mukola ky'amaanyi era musigale nga mukyagyekummirako. Team Dubai waliwo no Princess mulabye commentinze naawe ali ku live commentinga. Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, ensi yonna nsiba mbagamba mugezeeko okwewala obulwadde obwa coronavirus gye buli mu nsi. Mugezeeko kubanga mwekuumira ddala. Yonna gye musinziira okubanga mutulaba n'ekirala subscribinga, likinga, commentinga. Olunaku olwaleero Zina Awards 2020 Rema ne Eddie Kenzo bonna bavuganya ku awards 5. Ba Rema Diehards ne tiimu Eddie Kenzo buli omu awera kuziwangula. Okiwulidde ekintu ekyo? Omuyimbi Rema Namakula ne Eddie Kenzo omwaka 2019 baali bayimbi banjawulo nnyo era mu Zina Awards 2020 bonna basunsuddwa okuvuganya mu Zina Awards zino 5. Kati olunaku olw'eggulo ku Lwokubiri Galaxy FM yazzeemu okutongoza awards zino. Era nga guno omulundi gwa 7 naye ku mukolo ogwabadde ku kitebe kyabwe ekya radio wali e Kansanga ogwabaddeko abayimbi abangi. Mu kiseera kino abawagizi ba Rema oba bayite Rema Diehards ne Team Kenzo buli omu yabadde awera kuziwangula okulaga munne nti yasinga amaanyi. Okitegeera? Wabula mu kutongoza awadi zino Senkulu wa Galaxy muyite Innocent Nahabwe yagambye nti okulaga obwerufu yemu ku nsonga lwaki awards zino abantu era abayimbi bazettanira nnyo n'aba comedy. Mu ngeri yemu agamba nti omuyimbi yenna oba munnakatemba okusunsulwa okuvuganya mu zino awards kaba kabonero akalaga nti muwanguzi kuba kiraga nti asukkulumye ku bayimbi abalala. Zino awards abantu be balonda omuwanguzi era okulonda kwatandise akawungezi k'olunaku olw'eggulo. Gwe abalina olonda omuwagizi wo. Awards zino ziri sponsored MTN ne Moviti. So webukeredde olunaku olwaleero ng'abawagizi ba Rema ne Eddie Kenzo batandise okulonda okusobozesa abantu baabwe okuwangula award saako n'abayimbi abalala. Kale mu Zina Awards mulimu Song of the Year. Song of the Year tulinamu Gutuja, tulinamu Chikibombe, tulinamu Omusheshe, tulinamu Party After Party, tulinamu Bango, tulinamu Sikukweka, tulinamu Semyekozo, tulinamu Do That. Ne categories nyingi ez'enjawulo. Tulinamu Artist of the Year, tulinamu Best Female Artist, tulinamu Best Male Artist, tulinamu Best Producer. Waliwo ne wano Best Fans Team omuli Shiba Olix, Team Eddie Kenzo, Fresh Ganga, Spice Gadgets, 100% Chameleone, B2C Soldier, tulinamu ba Rema Diehards. Tulinayo ne category endala erimu Best Luga Flow, tulinamu Best Luga Flow Rap Artist, Dancehall. Kale categories nyingi mu bibinja bino era yenna anaabayiseemu ffe tugamba bugambi commenting awo omuntu ogwosuubira okubanga awangula. Yadde abantu abasinga bakuliriza ttiimu bbiri, ttiimu Kenzo ne ttiimu Rema, naye tukimanye nti nga bakuba omwaka guli nga bakuba waliwo n'abaana abalala ba Spice baali bazibu nnyo, ba Johnny Black, Osegeera, Basindi, Bashiba. So gwe tukomentingire muntu ki anaaba akusingidde oba gwe yakusingira omwaka oguwedde. Likinga, subscribinga, tubeebaza okuba ku Projan.